Rabe ono simanyani. Ono simanyi Gaza, simanyi boss, simanyi Gaza boss. Chiriwe Magumba. Scorpion. Omule Scorpion man. Bade mula ku TikTok. Man lawe bigodo bagebe watu saza. Omule smart Scorpion, smart Gaza. No guy. Ono Nobat. Nobat. Mwasajja mwenze ba respect. Kati mwana Nobat oli musajja. Oche musajja gwa badde. Alienskin yakuweza mu bano tubakube. Sabono gaba kubo yagala masanyalaze Alienskin. Abana b'abantu nga gwe tobuuza na lwaki babakube. Dala. Gwe tobuuza na kubuuzwa lwaki babakube. Olwo bagaye banywedde ebiti bibaga kati bakube. Okitegeera. Gaina aganti babasaleko enviiri okubanze siina nviiri. Naye n'ogamba kituufu. No bad promotions, really. Mwasajja betulabirako mu industry. Owe basajja mwe muri balugo. Muri balugo. Wale ono omusajja amuyitaani ono simanya. Ono Chief Medi. Chief Medi mwade bawa guys Alienskin. Ninga Chief Medi tutubuvunanyizibwa buza Alienskin. Lwaki abantu bakuba? Tutubuvunanyizibwa go wagabwazi nti mubakube. Olwokuba oli abuza tubakube nti bakube. Olwokuba ono nyamasanyalaze Chief Medi. Sima gwe Scorpion. Scorpion gwasinze n'okuba. Gwe yatandise okukuba. Mwana gayi batute mukafunda mukakubo. Ngandi munze ne shata niba gayi nga balinga 20. Nga bagayi bakuba bukubi. Omanyi bwenza ate bankuba. Gayi nga bakuba bukubi engumi ziva from nowhere ya buli wamu. Empi engumi. Omanyi bagayi bambudde shata. Ni bamujjamu empale. Ni bamukuba kiboko nga bamujjemu empale. Byote tuyoge one batujeka amasimu you couldn't record cause batujeka amasimu gafe badde banyi nga tusobola kwirwanako bakuta amasimu agange badde amasimu abiri eya Luvini ne ya Shata ne bagatereka nze simu bajinziriza nga bagala nkube ewaka bampereze sente olwo nga bankuba ndi kubikonde Scorpion anyimide maigati nga akuba bine ebikonde bya wano wewati era wano wewati wanuma nzimbi eno wewati wanuma ne nga Scorpion yakuba wati wanuma nga Scorpion yakuba agamba simanya mbwenjoga n'enfaanana nga ali mbuzibu simanya bagenda kunnyongera waliwo akalenzi ngina kabateera akaawo nga kakuba kalinnya emigere mu lubuto nengo bagende magane mutusonyiwe tetulina kyetumanyi mutusonyiwe ngagamba lwaki muzoleya simanya kibanda lwaki tetukolera bayimbi baabwe simanya lwaki tubazoleya fere tunabazoleyako baganda baffe Antekeko nga wetuze mwade mutukwata bulungi ne mutatuyisa laba ashata balage daba kye batukoze onzoloza byakuzanya negwe manyi kitegeeza okusalako omuniga enviiri amanyanza ampita Berlin ono mwami bamuyita Shata Shata olunaku lwa leero chicken yankubidde essimu ku ssaawa nga 4:05 nangamba Alienskin anoonye nangamba ngende yeewuwe Chama singa mwanda yoko mu live zalire Alienskin Shata ne Luvini on the beat nga jetuli batwisenga bagenyi naye wadde batuyita badde batusuubiza simanya remix y'oluyimba lwa ndi munene olwatuuseeyo mu kusooka teyabaddeyo natugamba tugende tujja kudda ne tukomawo nga gyali n'atuyita yasoyitanze oluvannyuma n'ayita ne Shata ne Luvini ne batujjako amasimu atujjako ne sente zonna ze twabadde nazo just man kino tubaddeko leero sikirabangako kwezi it was trauma abavubuka batujjeko ebyaffe sente zonna ze tubadde nazo bazitujjeko abavubuka batukubye ze n'umubiri gunnuma sibiwulira naye boy Alien kyonna kyokoze ddadi so wanyize mbo olwokuba twakoze akayimba ne katambula kati mbonengana okukola akachozenike anko ayinza akakayimba akachozenike sobola akakola ddadi tekanyuma ekinyizo oyo gayi ina reason nga 3 kankola gayi batukubye ne batusaalako n'enviiri laba omutwe osegeera enviiri omanyi gayi akube
atukubye n'ataako n'enviiri. Akayimba ka Chosen Kid Daddy sigenda akakola. Mukole byonna bye mwagala naye nze boy bi-challenge byammwe sigenda bikolayo. Just neewunya industry eno. Omuntu gwe twali tugamba nti tulabirako walaayi omanyi okuba omubbi. Bagira tukubye nga bakuba ababbi boy. Gayankubye ebikonde. Bagaye nga 8 ku muntu omu 8 ku ngali eni alaba. Basose tuteeka ku live kati we balabye nga bagenda tukuba ate ne bajjayo live. Ne batukuba no evidence no what naye ng'olaba ekyo kijja. Mwana nze mpulira n'obulumi ku mutima.